sa Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abafiirira ensi yaffe. Awangale Ssaabasajja Kabaka, awangale Ssaabasajja Kabaka. Buganda kwe kwaffe, Buganda nkoboza mbogo, Buganda bumu. Mubbi afuma Kabaka ng'omutyobola bw'otyo mbuyuggi tosobola kutyobola Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nga mbumuwolereza omutyobozi wa gundi. Otyobola otya Ssaabasajja Kabaka mukoddomi wange n'otandika omutyobola nze bampita Lumala. Otyobola otya Ssaabasajja Kabaka ate ne muyinaayina temwakuzibwa kati kitandika butandisi tugenda kuba disciplininga. Ebikolwa ebyokubeera nga otyobola abantu, omuntu akwata agula essimu ye gyetunuzaamu n'atandika okutyobola abantu nga tamanyi kinaavaamu. Nze nsingira ddala kunenya bakadde baabwe kubanga nze wenkwata essimu yange negyetunuzaamu netandika okutyobola abantu nga abalala bonna tebannandaba, security oba ebitongole ebikuumaddembe tebinnandaba. Mukadde wange yasooka okundaba nampita naŋŋamba nti kiki kyokoze oba kiki kyokola, kitegeeza tebaabuulirirwa bantu bakadde baabwe, tebaabuulirirwa bakadde baabwe. Erinnya lyange nze Kakeeto Annington Seremba, ssentebe atwala ekibiina kya Nkobazambogo mu ggwanga. Ng'ekibiina kya Nkobazambogo ng'abavubuka ba Buganda tetuli basanyufu nnyo naddala ebikolwa ebikolebwa abavubuka naddala ku mutimbagano. Si mpisa yaffe mu Buganda era kikolwa si kya bugunjufu okulaba nti abavubuka bakozesa bubi omutimbagano, era ffe kye tusuubira ng'abavubuka ba Buganda nga bannankobazambogo tusuubira okufuna obwenkanya eri kkooti okulaba nti abavubuka bano bakwatibwako okulaba nga babakkakkanya, kubanga obusiiwuufu bw'empisa n'ensi okuttattana byonna bitandikira mu bavubuka. Naye omulembe guno Ssaabasajja Kabaka yagukwata n'agutuwa eri abavubuka. Nkuutira abavubuka tukozese bulungi omutimbagano, yengeri yokka gye tuyinza okutaasaamu ekitiibwa kya Buganda, kubanga ffe nga bannankobazambogo obuvunaanyizibwa bwaffe obusooka okulaba nga tukuuma n'okutaasa Namulondo. Era tetujja kuttira ku liiso, bavubuka bonna bakozesa bubi mutimbagano okulaba nga banoona ekitiibwa kya Buganda. My name is Kakeeto Annington Seremba, the national chairperson of Baganda Nkobazambogo Students Association from the Buganda Kingdom. We are not happy about ensure that the court gives us the justice that we need, because what we need only is justice for what happened, and everyone there saw what happened. So we are not willing and we are not tolerating anything that is concerning the misbehavior that was shown to our king, Ronald Mwenda Mutebi, the second. Songa y'omu omwami atwala omuluka gw'ekitemu Ssaabagabo Kitemu ate nga ndi wa kibiina ky'Abaganda Akereddani. Nange ngatta eddoboozi lyange ku Nkobazambogo tuvumirira abantu bonna abatyobola ekitiibwa kya Buganda. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda, tetwagala muntu n'omu akityoboola, era tusaba kkooti ekole esale omusango guno n'amazima okulaba nga abantu bonna ab'ennono bakuumibwa ekitiibwa kyabwe. Tetwagala muntu n'omu avumaganya Buganda kubanga Buganda yennyaffe. Ssaabasajja Kabaka wange. Erinnya Lukwago Julius Kizza, ssentebe Baganda Nkobazambogo Kyambogo University. Tuli wano leero okufuna obwenkanya ng'abaana ba Buganda. Tuvuddeyo okulaba nti tetugenda kukkiriza muntu yenna eyeesoboddeyo okuvumaganya n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka, kubanga tukimanyi nti Ssaabasajja Kabaka yatutwala ennono zaffe n'ekitiibwa kyaffe kiri ku ye. Omuntu yenna agenda okuvaayo okutyobola Ssaabasajja tetugenda kumuttira ku liiso, tugenda kuvaayo okukola ekisoboka okubeera nga omuntu oyo akwasibwa eri embuga z'amateeka n'okubeera nga bamukolako n'omukono ogw'ekyongo. Tuligwa waaligwa Ssaabasajja. Bali bagenze batya? Bagenze batya bali? Nkobazambogo.